Essula eya 34. Era nate Eriku n'addamu n'ayogera nti, muwulire ebigambo byange mwe abasajja ab'amagezi, era mutege okutu gye ndi mwe abalina okutegeera, kubanga okutu kukema ebigambo ng'amatama bwe galega ku mmere. Twerondere ekyo ekinaaba eky'ensonga, tumanye ffekka na ffekka ebirungi bwe biri. Kubanga Yobu ayogedde nti, nze ndi mutuukirivu, era nti Katonda anziyeeko ensonga yange. Newaakubadde nga nina ensonga mpitibwa mulimba, ekiwundu kyange tekiwonyezeka newaakubadde nga siriiko kusobya. Muntu ki afaanana Yobu anywa okunyoomebwa ng'amazzi, atambulira awamu n'abakola ebitali bya butuukirivu, era atambulira awamu n'abasajja ababi? Kubanga ayogedde nti omuntu tekiriiko kye kimugasa okusanyukira Katonda. Kale mumpulire mwe abasajja abalina okutegeera, kiddire eri awali Katonda y'okukola obubi, n'awali omuyinza w'ebintu byonna y'okukola ebitali bya butuukirivu. Kubanga alisasula omuntu omulimu gwe, era alirabya buli muntu ng'amakubo ge bwe gali. Weewaawo mazima Katonda taakolenga bubi, so n'omuyinza w'ebintu byonna taalyenga nsonga. Ani yamuteresa ensi okugikuuma? Oba ani yateekateeka ebintu byonna bwe byenkana? Bw'ateeka omutima gwe ku bantu, bw'akuŋŋaanyiza gy'ali omwoyo gwe n'omukka gwe, byonna ebirina omubiri birizikiririra wamu, abantu ne badda mu nfuufu. Kale oba olina okutegeera, wulira kino, wulira eddoboozi ly'ebigambo byange. Akyawa eby'ensonga oyo alifuga, era onoosalira oyo omutuukirivu era ow'amaanyi okumusinga? Kirungi okugamba kabaka nti ggwe oli mugwagwa, oba abakungu nti mwe muli babi? Okusinga ennyo si kirungi okugamba oyo atatya maaso g'abalangira, so talowooza mugagga okusinga omwavu? Kubanga bonna mulimu gwa mikono gye. Bafa mu kaseera katono mu ttuntu, abantu bakankanyizibwa ne bayitawo, n'ab'amaanyi baggyibwawo awatali mukono. Kubanga amaaso ge gatunulira amakubo ag'omuntu, era alaba okutambula kwe kwonna. Tewali kizikiza newaakubadde ekisiikirize eky'okufa abakola ebitali bya butuukirivu bwe bayinza okwekweka. Kubanga teyeetaaga kweyongera kulowooza omuntu atuuke mu maaso ga Katonda okusalirwa omusango. Amenyaamenya abasajja ab'amaanyi mu ngeri etenoonyezeka, era assaawo abalala mu kifo kyabwe. Kyava alabirira emirimu gyabwe, era abavuunika kiro n'okuzikirizibwa ne bazikirizibwa. Abakubanga ababi mu maaso g'abalala aweeru, kubanga bakyama obutamugoberera, so tebayagala kussaayo mwoyo eri amakubo ge gonna, n'okutuusa ne batuusa gy'ali okukaaba kw'omwavu, n'awulira okukaaba kw'abo ababonyaabonyezebwa. Ye bw'awa okutereera, kale ani ayinza okusala omusango okusinga? Era ye bw'akweka amaaso ge, kale ani ayinza okumutunuulira? Obanga ggwanga obanga muntu, kyonna bwe bumu. Omusajja atamanyi Katonda alemenga okufuga, walemenga okubaawo anaateega abantu. Kubanga waliwo eyali agambye Katonda nti, mbonerezebbwa, sikyasobya nate, kye siraba kinjigirize, obanga nkoze obujeemu sikyabukola nate. Empeera ye eriba nga ggwe bw'oyagala n'okugaana n'ogigaana? Kubanga ggwe oba weeroboza, so si nze. Kale yogera ekyo ky'omanyi. Abantu abalina okutegeera baliŋŋamba nti, weewaawo buli muntu ow'amagezi ampulira anaŋŋamba nti, Yobu ayogera nga talina kumanya, n'ebigambo bye tebiriimu magezi. Yobu singa akemeddwa okutuusa enkomerero, kubanga ayanukulanga abantu ababi, kubanga ayongera obujeemu ku kwonoona kwe, akuba mu ngalo ze ng'ayima wakati mu ffe, era ayongera ebigambo bye okuwakanya Katonda.